Mukama abeere nawe. Nawamu Ayi Katonda ayinza byonna wamanye emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, tukuza ebirowoozo by'emitima gyaffe, ossaamu omwoyo gw'omutukuvu, twagalire ddala tutegeeze erinnya kitukuvu nga bwe kitugwanira ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti
Wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe. Mukama y'omu era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna gasinziira era ne bannabbi. Ayi Mukama, tusaasire, tukwegayiridde, owandiika amateeka go gombi mu mitima gyaffe. Katutuule abooluganda tuwulire ekitiibwa. Kivudde mu lubereberye essuula eya 24 kuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 27. Tugenda okusoma ekitundu ekyo abantu babiri, nze ne muganda wange Saalongo. Ejja kusoma ekusooka kuva ku lunyiriri olusooka kuva ku 13. Saalongo ajja kutandikira ku 14 kimala. Ibulayimu yali ng'ayitiridde obukadde, era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna. Ibulayimu n'agamba obuntu bwe, omukulu w'ennyumba ye eyafuga byonna bye yalina nti, nkwegayiridde, sa omukono gwo wansi w'ekisande kino, nange naakulayiriza Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi, nga toliwasizza mwana wange mukazi aliva mu bawala ab'ekkana bentuulamu, naye oligenda mu nsi yange era eri baganda bange omuwasise omwana wange Isaaka omukazi. Omuddu n'amugamba nti, mpozi omukazi talikkiriza kujja nange kutuuka mu nsi yange, kiriŋŋwanira okuzza omwana wo mu nsi gye yavaamu. Ibulayimu n'amugamba nti, tozzaayo mwana. Mukama Katonda w'eggulu eyanzira mu nnyumba ya kitange era ne mu nsi bwe nazaalibwa, era eyayogera nange n'andayirira n'aŋŋamba nti ezzadde lyo ndiriwa enseera. Oyo alituma malayika okukulembera naawe oliwasiza omwana wange omukazi alibeera. N'omukazi bw'aliba ng'atakkiriza kujja naawe, kale nga toliiko musango olw'ekirayiro kyange kino, kyokka obutamuzzaayo omwana wange. Omuddu n'assa omukono gwe wansi w'ekisambi kya Ibulayimu mukama we, n'amulayirira mu kigambo ekyo. Omuddu n'atwala eŋŋamira 10 ez'omu ŋŋamira za mukama we, ne yeegendera ng'alina ebintu byonna ebirungi ebya mukama we mu ngalo ze. N'agolokoka n'agenda mu Mesopotamiya mu kibuga kya Nakooli, n'afukamiza eŋŋamira ebweru w'ekibuga awali oluzzi lw'amazzi. Obudde nga buwungeera, obudde nga butuuse, abakazi ne bafulumyanga okusena amazzi. N'ayogera nti, ayi Mukama wa mukama wange Ibulayimu, ompe nkwegayiridde omukisa leero, olage ekisa mukama wange Ibulayimu. Laba, nyimiridde ku nsulo z'amazzi, n'abaana abawala ab'omu kibuga bafuluma okusena amazzi. Kuva ku lunyiriri olw'ekkumi. Sawa. Tandikira ku lunyiriri
nensuwayo akwegayidde nywe naye anagamba nti nywa nange nanywesa ennyonera zo oyo abeera oyo yolagirira omuddu wo Isaaka era bwentyo bwe naategeera ng'okoze ekisa Mukama wange. Kale olwatuuka yali ng'akyayogera laba Lebbeeka n'afuluma eyazaalibwa Besweri omwana wa Mirika mukazi wa Nakoli muganda we ng'alina ensuwa kibogoboga kye nga n'omuwala yali mulungi nnyo omuwala omuto so nga tewali musajja yamumanya n'aserengeta ku nsuwa najjuza ensuwa ye neyana omuntu n'adduka nambiro okumusisinkana ng'ayogera nti onywese nkwegayidde otuzzi mu nsuwa yo n'ayogera nti nywa Mukama wange n'ayanguwa n'assa ensuwa ye ku mukono gwe n'amunywesa. Bwe yamala okunywesa n'ayogera nti n'asena n'eŋŋamira zo zinywe zikute n'ayanguwa n'afuka ensuwa ye ekyesero n'addukana nate okusena n'asena eŋŋamira ze zonna. Omusajja n'amwekaliriza amaaso ng'asirise okutegeera nga Mukama awadde olugendo omukisa kubanga tawadde. Olwatuuka ennyamira bwe zamala okunywa omusajja n'addira empeta eya zaabu ekitookayo kitundu kya sekeri n'ebisagga by'okubanga mukono obuzito bwabyo sekeri 10 ebya zaabu n'ayogera nti gw'oli mwana waani owulira nkonyamudde ate mu nnyumba ya kitaawo mulimu ebbanga ffe okusuula omu. N'amugamba nti nze ndi mwana wa Besweri omwana wa Mirika gwe yazaalira Nakoli. Era nate n'amugamba nti tulina essubi era ebyokulya ebinaazimala era n'ebbanga ebyokusulamu. Omusajja n'akutama n'asinza Mukama n'ayogera nti Mukama webazibwe Katonda wa Mukama wange Ibulayimu atereka okusaasira kwe n'amazima ge eri Mukama wange. Nze Mukama amuŋŋamiza ekkubo ey'ennyumba y'abaganda ba Mukama wange. Zabuli ey'ataano onsaasire ayi Katonda onsaasire kubanga emmeeme yange yeyina ggwe. Weewaawo mu kisiikirize ky'ebiwawa ky'obyo mwe neeyinanga okutuusa ebibonoobono ebyo bwe biriggwawo. Ndikoola Katonda ali waggulu ennyo, Katonda ankolera byonna. Alituma ng'ayima mu ggulu n'andokola. Oyo ayagala okumira bwanvuma. Katonda alituma okusaasira kwe n'amazima ge. Emmeeme yange eri mu mpologoma ngalabiddemu abo abaakonde be baana b'abantu. Amannyo gaabwe ge mafumu n'obusaale, n'olulimi lwabwe ky'ekitala eky'obwogi. Bakugulumize ayi Katonda okusinga eggulu, ekitiibwa kyo kibeere ku nsi zonna. Bateekeddeko akatimba ebigere byange, emmeeme yange etamire. Bansimidde okujja mu kkubo lyange, baguguddemu wakati obenye. Omutima gwange gunywedde ayi Katonda, omutima gwange gunywedde. Ndiyimba, weewaawo ndiyimba ebyokutendereza. Zuukuka ggwe ekitiibwa kyange, zuukuka entongoli n'ennanga. Nze nzekka nnazuukuka enkya mu matugutugu. Ndikwebaza ggwe ayi Mukama mu bantu, ndiyimba ebyokutendereza ggwe mu mawanga.
kubanga ekisa kyonyini kituuka mu ggulu n'amazima go gatuuka mu bbanga. Bakugulumize Ayi Katonda okusinga eggulu, ekitiibwa kyo kibeere mu nsi zonna. Ekitiibwa kibeere kitaffe nja kubasaba tugola okufekerera enji enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko essuula eya 21 essuula ey'ettaano okutandika n'olunyiriri lwa 21. Awo Yesu bwe yawumuka nate mu lyato n'atuuka emirala, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira waali, ye ng'ali kumpi n'ennyanja. Omu ow'okubakulu b'ekkuŋŋaaniro erinnya lye Yayiro n'ajja. Bwe yamulaba n'avuunama ku bigere bye n'amwegayirira nnyo ng'agamba nti, omuwala wange omuto ali kumpi n'okufa, nkwegayirira ojje omuseeko emikono gyo adde mu mbeera ye alamuke. N'agenda naye, ekibiina ekinene ne kimugoberera ne bamunyigiriza. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ekyomusaayi emyaka 12, eyateegejjana ennyo eri abasawo abangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye yeeyongera bweyongezi okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu, n'ajjira mu kibiina emabega we, n'akoma ku kyambalo kye, kubanga yagamba nti, bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye n'awona. Amangu ago ensiro y'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeerera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti, ani akomye ku byambalo byange? Abayigirizwa be bamugamba nti, olaba ekibiina bwe bakunyigiriza, olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ako akomyeko? Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna, n'amugamba nti, omuwala, okukkiriza kwo kuwonyezza, weegendere n'emirembe, owonere ddala ekibonoobono kyo. Awo bwe yali akyayogera, abaavu ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti, omuwala wo afudde. Oteganyiza ki nate omuyigiriza? Naye Yesu n'atabasaako ku bigambo ebyogeddwa, n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, totya, kkiriza bukkiriza. N'ataganya muntu kugenda naye wabula Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda wa Yakobo. Ne batuuka mu nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'alaba okwaziirana n'abakaaba, n'abakuba ebiwoobe ebyo
kibakaali omuwala tafudde naye yeebasibwebasi ne bamusekerera nnyo naye bwe yabafulumya bonna n'atwala kitaawe w'omuwala ne nnyina nabo abaali naye n'ayingira omuwala mwali awo n'akwatawo omukono gw'omuwala n'amugamba nti talisa 10 ekitegeezebwa nti okutegeeza kwakyo nti omuwala nkugamba nti golokoka amangu ago omuwala n'agolokoka n'atambula kubanga yali yakamala emyaka 12 kuba yali yakamala emyaka 12 amangu ago ne bawuniikirira okuwuniikirira kunene nnyo n'abakuutira nnyo buli muntu yenna aleme okukimanya ekyo n'alagira okumuwa ebyokulya enjiri yaffe Let's just stand to sing our second hymn. Thank you.
Balua Yokana, Surya Satu, the very first verse. John writes these words. Mulabe Okwagala, Wekuri, Oku, Ene Chitafe, We Yatua. Fe Oku Itiwanga, Abana Katonda, Era, We Tuli. It is a measure of how much God loves us that we can say we are the children of God. There are two measures in the Bible whereby God tells us how much does He love you, does He love us. The Bible says He loves us enough that Jesus came to earth to give His life on the cross. But the other measure is that we can be called children of God. It is a unique Christian understanding that God can be called our Father, Chitafe. There's no other religion which says God can be Father. Some of our friends who follow other faiths will say God is the one who should be obeyed, the God who is maybe the provider, God is maybe the ruler. We would say Amen to all of that. But it is a unique Christian understanding that God is Father. Jesus said, when you pray Chitafe, Arimukuru, and so on. And so on this day when we celebrate fathers, I want to start by saying, actually the Father we are most celebrating is God, our Father, and that we can be thankful that we have been adopted. We know what it means when somebody adopts a child. The child becomes part of the family and enjoys the same legal rights, the same status as any children who are naturally born to the parents. And the Bible says that God has offered us that gift of adoption. He says, by accepting Jesus, you can know me as Father and you are my children. And then the wonderful thing about that is that not only do we have a relationship with God as Father, but then we are related to one another. If God is my Father and God is your Father, then that makes us, of course, brothers and sisters. Today is a day when many people are taking time to be thankful for their fathers. You know, some people may find it a difficult day. They may have lost their father, or they may have had a father who has disappeared, or a father who has not been good to them. But all of us, I want to say, first of all, that the status, the role of a father is something very, very important. And there are many of us who are fathers, grandfathers, but maybe we also play the role of a father to someone, as a mentor, as an uncle, as a cousin, as a big brother. All of us have the potential to show fatherly kindness to other people. But today we want to pray particularly for those who are called to the responsibility, the challenge, but the privilege of being a father. And the Bible readings we had today, very interestingly, had two snapshots of family life. Our reading from Genesis was that wonderful story of how God provided a wife for Isaac. And it's an unusual story. It's not quite meant to be a blueprint for how, if there are men here still looking for wives, this isn't necessarily meant to be the blueprint of how you do it. But Isaac, they sought a wife for Isaac, and the servant said, God, help me find this wife. And we read what happened. The servant said, when the animals go down for water, the woman who offers to give them a drink, and also me, then I will take that as a sign. And of course, the prayer is fulfilled as the woman Rebecca comes to fulfill that. And it's unusual because when you think about the people we read about in the Bible, we don't often get a description of what they look like.
exceptions. We know that Samson had long hair. We know that Zacchaeus was a very short man, so he had to climb up a tree. But for the most part, people like the disciples, Peter, James and John, even Jesus, we don't necessarily know whether they were tall, short, medium, fat, thin, what they looked like. But in this story, we are told about Rebecca, and it's a wonderful verse. In Genesis chapter 24, verse 16, it says about Rebecca, Nobuwa, yali mulunji nyo okola. Rebecca, omulunji nyo. Rebecca, the English translation says, she was very beautiful. And I have to tell you, this is one of my favourite verses in the Bible. Genesis chapter 24, verse 16. It tells us that Rebecca was very beautiful. Some of you will know that my wife is called Rebecca. And so I can go around and say, have you met my wife? The Bible says Rebecca is very beautiful. And I don't think there's many other men who can say their wife's name is described as a beautiful woman in the Bible unless you are married to a Rebecca. And so Rebecca is providing for Isaac. It's a romantic story in some ways, but really behind it is God's provision. It's just a little bit out of the story of Abraham, Isaac, Jacob, God working out his plans. What I love about the Bible is you get the big plans of God for the whole nation, for the people of Israel, for the world. But so often the Bible zooms in on one person or one family and tells us this human story. And so then the servant brings Rebecca back to Isaac. And they are already, I think, preparing for the, what is the word, what is that word? The Okwanjula. I've been to so many Okwanjulas, but the word had gone in my head. So Rebecca is brought to that Okwanjula, and then the story goes ahead, and the plans of God are fulfilled. But let's just take from that story, God provides for the family. God provides for Isaac, who became the father. He provides a wife. Let's fast forward to the Gospel reading, Mark chapter 5. And we have a story again of a family. It's a father. The synagogue ruler is a father who is stressed, who is anxious, who is worried. Being a father is a great privilege. It is a great honour. But children come with huge responsibilities. We invest in them. We love them. And here's Jairus, worried and anxious because his daughter is seriously sick. What does he do? He makes his way to Jesus. He makes his way to Jesus and he says, please come quickly. My daughter is sick. The good news is Jesus responds and says, yes, let's go. And Jesus is on his way to Jairus' house. But then he's interrupted. Yes, we've got the story of the woman who has had this illness with some blood problem for 12 years. But just leave her aside for a moment. Let's stay with Jairus. Imagine you are with Jesus. Jesus has agreed to come. Your daughter's seriously sick at home. And you're saying, come on, Jesus, we need to hurry. Let's go. And then you're encouraged, you're happy because Jesus is coming. But then the frustration. He stops because somebody has touched him. And Jesus is saying, who touched me? And you can imagine Jairus not wanting to be impolite, but it would be when he said, please, come on, let's keep going, we might be too late. But you can't hurry Jesus. And he turns around, he heals the woman is healed by having touched him, but he wants to know who it is. He calls her out from the crowd. There's the conversation. All very good, all very wonderful. But put yourself in Jairus' shoes. You are so frustrated. Time is going. My little girl is sick at home. The woman, Jesus has finished with her. He
goes to continue the journey to Jairus' house, and a servant comes and says, it's too late. It's too late. Don't bother Jesus anymore. Jairus, the bad news is your little girl has already died. And you can imagine Jairus, maybe for a moment he would almost be angry with, why did this woman stop Jesus? Why did Jesus stop? We've been frustrated. But Jesus hears what the message was from the servant. And this is what Jesus says. Jesus simply says, Tocha, Kiriza, Ukiriza. Tocha, Kiriza, Ukiriza. Don't fear, just believe. Now, what would you do in Jairus' position? Would you say, but you don't understand. It's too late. The little girl has died. You just heard it from the messenger. But somehow, it seems Jairus does keep believing. He doesn't give up. He doesn't say, no, you can stop here, Jesus. You're too late. He allows Jesus still to come to his home. He goes in, and we see the miracle that Jesus stretches out his hand, speaks to the little girl, and miraculously, she is raised to life. The faith of the Father is vindicated. The faith of the Father wins the day. Jairus had gone into battle, as it were, into spiritual battle on behalf of his daughter. What a great father. If you're a father, if you're a grandfather, if you play a fatherly role in someone's life today, let's pray that we would have that spirit of going into battle spiritually for our sons, our daughters, our grandchildren, whoever it is that we are fathering and looking after and seeking to encourage. That we wouldn't give up when there are setbacks. What I like about Jairus is he sticks with it. He waits while Jesus deals with the woman, and he still takes Jesus to his house, even though he's been told it's a waste of time. It's too late. So again, just as we see in the story of Isaac and Rebekah, God provides for the family. The family of Jairus too find God's provision. In their case, healing and new life. Let's just think about the role of the father from maybe Jairus. Here is a man who has gone seeking help for his seriously sick daughter. If we were to say, what is the best things we can do as a parent? Let's say as a father, as Father's Day today. What is the best thing a father can do for their children? If I was to give the fathers here, the men, a piece of paper and say, I want you to write down the good things that you could do, that you should do for your children, I wonder what you'd write. We might think, well, I need to give them a healthy lifestyle. I need to find them some good education. I need to find a good environment for them to grow up in, a good home. Let me just suggest two things. One really which maybe comes from the Isaac and Rebekah story. Isaac and Rebekah is a romantic story. And although you might think it's not a story about being a father, it's a story about being a husband or a wife. I think one of the things which you sometimes hear say has a lot of wisdom is this. The first responsibility of a father to his children is to love their mother. Let me say that again. The first responsibility of a father to his children is to love their mother. If you're going to be a good father, it will start by being a good husband. It doesn't make any sense to say, my wife and I, we are always fighting, but I'm a very good father. The father is meant to show the example. If the children see the father showing love, dignity, respect, care to their mother, they will learn so much even before the father talks to the children. And of course, we can put it the other way around. The responsibility of the mother to her children is to love their father. Husbands and wives to
forgiving one another, of forbearing with one another. And maybe it's an overlooked aspect of being a father. If I'm going to be a good father, I will demonstrate what it is to be a good husband. What is it a father can do for their children? Maybe it's to demonstrate their role in marriage. But then I think the other thing I would write down, if I was only going to write down two things on my bit of paper, one would be that one, the father to show love to the mother of his children. But I think the second thing is really what we see Jairus doing. Bring our children's needs, bring our children's lives to the Lord Jesus. Not just in that life and death moment, which was the case for Jairus' daughter, but to pray for them, to encourage them in their Christian walk. When we baptize children, we ask the parents and godparents, will you do certain things for this child? Will you bring them up to know the love of God? Will you encourage them to be diligent in worship and in church life together? Will you care for them and help them to walk in the way of Christ? And the answer that the parents and godparents give is, with the help of God, we will. And maybe that's a good reminder on Father's Day. With the help of God, we will bring our children to know the love of Jesus. We will bring our children to know the power of Jesus. And so maybe one thing to take home from the Isaac and Rebecca story, take home from the Jairus story. Jairus did not give up. Jairus was persistent in trusting Jesus for his daughter. Jesus said, don't fear, just believe. Kyriza or Kyriza. And maybe there's some of us who may have worries about our family life, about our children. And maybe that word, don't fear, just believe, is a word for some of us today on this Father's Day. But there's one other thing I think we see when we look at the Bible and talk about the fatherhood of God. I said we have the privilege of saying God is our Father. But I think in both those two pictures, there's also, if you like, a parallel. Rebecca, the beautiful woman, is presented to her husband. The book of Revelation talks about we as a church are the bride of Jesus. And just as Rebecca, in that beautiful way, is brought to Isaac, the vision of Revelation is that we, the people of God, the church, the bride of Christ, are beautifully dressed and presented to the Lord Jesus, the one who is the bridegroom. Marriage is a picture of the relationship almost between the Lord Jesus and his bride, the church. And the other thing we see in Jesus is that Jesus talked to his disciples about ascending to heaven and then being at the right hand of the Father, but continuing to intercede for his followers, continuing to pray for us, the church, continuing to say, to plead our cause, as it were. Is that not a little bit like Jairus pleading the cause of his daughter? What we see in both those two stories, we can say there's a parallel, isn't there, with the Lord Jesus, the one who is the bridegroom and we the bride, and the Lord Jesus continuing to intercede, to stand there praying with us, praying for us, and keeping going, not giving up, not persevering. Not going on persevering. And so, fathers, congratulations on this your day. If you've got children, I hope they took a moment to say thank you. If they didn't, let's keep praying for them. And let's keep praying for God's strength to be those godly fathers who bring our children to Jesus, who see in us the priority of following Jesus, who see in us godly husbands, but also that we are parents who do not give up on our children. We keep believing even when sometimes it may look like hope is
is going in what they may be doing. Hope had gone for Jairus. People said, no, it's a gone case, give it up. Jairus was encouraged, keep believing. He took Jesus home, he invited Jesus into the home, and Jesus restored his child to him and gave him new life. On this Father's Day, let's praise God for our Father. Isn't it wonderful that that's how Jesus taught us to pray? Chitafe, Alimogulu, and so on. But actually, the wonderful thing is, we are the children of God. How great is the love the Father has given us, that we should be called children of God. And that is what we are. Mukama Amen. Sikiriza Katonda omuyinza wa byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ebintu ebirala by'amateka, era mu Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda ava mu Katonda, omusaana okuva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa, yatondebwa,
ekona leero kakasajja kuwulira. Kamaafu omulungi. Kusooka byonna kati tunakusaba kasooke twebaze. Twagala okwebaza Akitange olw'olunaku luno olutuwadde, olunaku lwa bataata. Olunaku lwa bataata tukwebaza olw'obugingo olwaleero. Tusobola okujja wano mu nnyumba yo okugulumiza, kutenda era n'okwebaza ate era n'okusaba. Kamwani kozesezza ekigambo abawonyeewo, kubanga ekyamazima mu nsi tuyita muno era naawe bakimanya. Tulina ennaku nnyingi, tulina okusomezebwa kungi, tulina endwadde ez'omwoyo, tulina endwadde ez'omubiri, tulina bingi ebitulwanyisa ebitusika okutujja ku ddyo tutwala ku kkono, oba otujja ku kkono tutwala ku ddyo. Netwesiŋŋanya nga tetuze nabyo, nga tetukuwaddewo eddakiika ku kyekyobi kyenkutenkozesa kifeera ku nnyumba. Obadde omukisa kujja mu nnyumba y'okugulumiza n'okwebaza olunaku lwa bataata obali mukyata. Tumaze okwebaza Kitange kubanga ebigambo tulina bitono, tetuyinza kumala ebikwebaza kubanga osaanira kingi, naye ng'abaana b'abantu tulina bitono. Nga bataata Mukama tujja gy'oli kwegayirira okwanjulira ennaku yaffe, kubanga ekyamazima baali kuffe nga bataata tusanze okusomozebwa kungi era nga batubuulidde oluusi ne tulemwa obaolyawo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga bataata. Abaana ne batutunoonya kati tuliyo, bakyala ne batunoonya kati tuliyo, kuba naffe okunoonya kino n'okukiraliyo. Bwe tutyo bw'ensi gye tulina Mukama tutatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Omuddu bw'akiyigiriza n'agamba nti obuvunaanyizibwa obusooka obwataata era obaolyawo obusinga obukulu ekulaga okubeera endabirwamu eri abaana mu maka abayagala n'abaana. Taata tetumanyi oba twagadde ekimala, tetumanyi oba tuli endabirwamu etukula eri abaana, kuba endabirwamu bwebamu efufuge obaolyawo nebeera ndabirwaki. Kika tukwegerera Kitange nga bwatuwa obuvunaanyizibwa bwa bataata, tuwa amagezi, tuwa okumanya amu n'okutegeera, tusobole okutatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, kubanga kitumenya emitima tetulituuka gy'oli netubuuzibwa ebibuuzo nga nansa tetuzimanyi, tubuuza eri abaana nga tetumanyi, tubuuza eri abakyala nga tetumanyi, oba otubuuza okunnyonnyola ebyatuuka ku bantu obuvunaanyizibwa butuwa naye nga tulina okutuukiriza. Kyenva nkwegayirira Mukama nakuleeta abaana bonna abali mu kyalo, lwawo naabo abali ku mutimbagano
bawaddeyo obudde okusinza kuno tubeere ekitanda tubala maanyi tuba amagezi okumanya n'okutegeera kubanga ebyo omuddu w'osomero byensaba yakusaba amagezi okumanya n'okutegeera n'ebirala naye naffe taata tukusaba olwondi tubeere baana tujja kwalabira baana tujja kwalira mu ngeri ekubeesa ekitiibwa okyala tujja kwagala era tujja kutuukiriza obuvunaanyizibwa kubanga ekyamazima obubonero bwebuli okulaga nti oba oli atuumekwe abamu ku bataata batubuuza abaana kusaawa eno tetuyinza kwakulaga songa ekyamazima bandibadde nabo mu kkanisa kubanga ekkanisa enkya ebataata ab'enkya tusonyiwe taata tukwegaira tusonyiwe kubanga ensi gyetulimu sinyala embeera y'ensi sinyala omwana omubuuza ekibuuzo naye namubuuza ekibuuzo so sookubakansa ekiva mu ekyo nafuumira mu bwemanju nafuumira mu bwemiri n'ekisaakyo kinaba mu nafa totukooba omwoyo gwomutukuvu twogera okusabira kulembeza ab'eggwanga lino iraddala kuna abakyala Bungereza kwebaza mwagaziza emyaka mingi akansanga kwebaza olw'ebyakoledde enseeno naffe abajja okutuula mu nsi naye tukusaba Mukama Katonda ebinyiri byonna oyongere okuna amagezi kumanya n'okutegeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa abutuukiriza mu ngeri esaanidde ery'omukopi n'ery'omulangira ery'amawanga gebafuuko n'amawanga nawo nekyagaliza ekirungi okukola ne mawanga ekiki kusosonkereza entalo ekyo kama ndowooza tolwawo tubeera n'emirembe mu ng'ate ekikiriyo ng'ate yafuusa okubawakasa mukama wange tolwakwenda olungamye ensonga eyo ensi yonna etuna emirembe tunaaba emirembe ndowooza n'ababakaluubiza okujja wano bajja kuba muterekya nange kenyini mukama wange akutumunulira okusa nange osaanasiire mukama wange kyekisaba era nga nkakasa nti n'ekibiina ekiri wano nakyo bakkiriza tubaye ekkanisa abakulu monna biragira ku ssaabalabirizi kanisa ya England abalabiriza ssaabadingo abakulembeze ate era ddala faayo kusaba kwange gy'oyagala amakanisa gaffe gano agasinza mu bino Buganda ayi Mukama tusobola tukwebaza olw'ekyalo kitukuwa olw'omukisa ogw'okutenderezanga mu lulimi lwaffe kubanga byonna tubimalayo ebiri mu mutima gwaffe ne tubituusa twebaza amakanisa tuyimiridde olwaleero olw'ekibiina kyonna ekyamuteesa okutandika okusaba kuno era n'abantu bona abasanga naye Mukama abakoze omulimu omunene okuba nti olwaleero tukyasomola okuyimira wano olukiiko olw'ekkanisa omudikoni amutyanki omukubiriza n'abakubiriza bonna twebaza Mukama era ekibiina ekyabadde baakunaabazanga babaga bongera amagezi okumanya okutima bawa omukisa nga bakola omulimu tuwaayo ebibiina ebirala tusabira central fegi tusabira baganda baffe ab'olutalo tusabira baganda baffe principal paaka tusabira baganda baffe abemanchester n'abalala bonna abaina gye bakunoonyeza mu ngeri emu abaina ennyo nti bakunoonya Mukama batubangule wakati muffe tulina abalwadde ab'endwadde ezisalizimu z'omubiri n'ez'omwoyo naye katukulembeze ab'endwadde ez'omubiri bali ku bitanda olirawo n'abasawo bajjanjabe
bakomewo nate kubanaddala abantu bajja kugulumiza era bajja kugobereza olwabiseera byaffe by'omu maaso ku kinomu abali y'omu alina enteekateeka ze naye mukama bwekuba tokkiriza nteekateeka ezo mukama tuba tumala biseera teeseza wamu naffe otuwa omukisa tutuuke ku ebyo ekituluubirira sinza kwerabira eggwanga lyaffe Uganda kinomu kufeera kyekisoka aye mukama egaayo bingi sijja kututola wano bimaleyo naye mukama kwatula ensi yaffe ekisa luŋŋamya abaginako obuvunaanyizibwa ekituufu kikolebwe ekituufu kirabibwe ekibanga kyenkwesi nga kizuule ekikyamu kikyayibwe wakati mu byonna waliwo okwagala wabeerewo okukkanya wabeerewo emirembe ebyo nabinamala nekansiigirira amaaso abooluganda kino omukumu alina ekintu nti kyanjula eri mukama katonda waffe kubanga tukakasa nti ali wamu naffe lwayatira nti tulina abaana babiri basatu bamukuŋŋaanidde wamu nange najjanga nembawo namu okukkiriza kwange nti saawe nali wamu naffe kyanjule aye mukama katonda wange omanyi emitima gyaffe kinoomu abaliwo ebituli ku mutima gwaffe bingi tetusobola bimalayo naye mukama tumanyi nti ekisinga obulungi kyetwagaliza tube nga bwe tutwandika tutambule mu nsi muno nga tukutegeera tukumanyi tweyagala tuli balamu era tulobalwamusi byonna mbisabire entutambulira by'omwana w'omwaka Yesu Kristo mukama waffe omulokozi waffe Yesu Kristo. Oluganda tugenda kulokoka tuyimba oluyimba 176 nga tuwaayo ebirabo bwe tunaamala tujjagirira ku lukomera twebaze olw'ebirungi era mukama yakoze mu bulamu bwaffe 176. Every
abasasi b'emwe abasomi b'ebolope mu Bibiliya mu byonna abaliwezi abawe amaanyi mu bulungi byonna betuuse mu bulamu obutakwamu kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mugulire ebigambo ebisanya omukozi waffe Kristo byagamba byonna abatuukira amazima. Buli gye ndi mwe mwana bakoye abazitoweddwa nange n'abamubuuza. Katonda yayagala ensi kwatyo okuwaayo omwana wo eyazaalibwamu yekka. Buli muntu yenna okukkiriza aneebe okugula naye beere tabulamu okutakwamu. Mukama abeere nammwe. Mweguse emitima gyammwe. Weeyanze Mukama Katonda. Birungi kifaananyi otulikona ebirala kweyanza ebyo byonna mu bifo byonna ayi Mukama kitaffe otukuvu. Zonna ebizi byonna tekwamu. Naffe wamu ne bamalayika ne bamalayika bakulu wamu ne bajjajja ne banabi tulina bujulirwa n'ekibiina eky'obukulu ekitukuvu kyonna. Kyetugaba tusuuta tugulumize emyoyo ekitiibwa nga tukutendereza ez'okutemaana nga tugamba nti omutukuvu 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 Mukama Katonda ow'ensi eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo oweebwa ekitiibwa ayi Mukama ali waggulu ennyo. Tuyimba oluyimba olwokubiri nga tuddayo mu kifo byaffe. Yeah.
Jacques
ngomolokozi wafi Yesu Kristo bwe yatugiriza tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwako bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otulembe effeera leero otusonyiwa n'okukwata kaffe totutwala mu kemebwa natugoli mubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina emirembe gya katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mukamanye n'okwagala katonda n'omwana we yesu kristo mukama waffe n'omukiisa kwa katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu gubeere kumwe goleme okubavaako emirembe n'emirembe tufune ebikubiriza abeeko ebirango byatutegeeza Wanize bonna abakristo bozoma bwe bali bwana bavudde St. Charles batubulireko tubalabe abakristo tubaniriza era okwebaza n'abawozi baffe abaleero okwebaza Reverend Stephen Mugerwa olw'ekigambo ekimu kyatukulira olwaleero era nebaza n'omugendo waffe Vincent olw'omulimu gwatuweereza omukyala Janeti olw'omulimu omulungi gwawuliza n'okwebaza abawuliza bonna abali obuwuliza buno abawuliza naddala aba Ushers ne ba Ordens natubebaza n'omuntu wakola buno n'okwebaza n'abayimbi baffe ng'omulimu obungi bakola kubanga okuyimba bannaye bwanakyewa tukulima okusasulwa naye abantu beewaayo ne bajja ne bayimba balowooza ebyabbayo bulungi kwebaza era nga niyongera n'okwatiriza abagenyi baffe abazze olunaku omuntu gwabwe okusobola okusabako naffe batusaba babayibukeko tubalabe tubaanize ennyami z'enjawulo obeera nga waliwo omugenyi waleero omuntu okusooka kusalirako naffe wano waleero tumwanirize waleero so tusabayibukeko tubale twandibadde tumanya byaviiridde n'amanya gaabwe naye obudde ebirowoozo oba tunatwendera mukoolo era bannaye twongera okusaasira bonna abafunye obuzibu bwa buli ngeri abafiiriddwa n'abalwazizza okusinga ddala abafiiriddwa ddala mu mukwano gwaffe omulungi juli yafiiriddwa olozi lyatambudde ku mawulire bitimbagana mwabirabye bale tuteeka omusaala kubanga tebyabadde birungi n'okwongera okusabira abalwadde bannaffe abalwadde abandi engeri n'abayise muzeetabbi muno n'abalala bateeke okusaala zaffe tubasabireko okuyita mu kumpi ebisijja kubaawo baba batatekatono nnyo mbadde nsaba ababatudees oba bali waleero basembeeko bano tubayimbire birthday okusuba waffe abawa omukisa Steve Mugerwa olunaku lwabwe lwabakadde obulungi so omusuba waffe TV Mugerwa
Sala. Bantu bafa blessing ya birthday. Ayindiremu, musobola ayindiremu. Birthday boy and girls. Mwimbindi olw'obudde kampite omukulu w'abaami ayogereko okwo naye basobole okumaliriza nyokerizaako banaye nga sina okubawola kasukuliŋanja amanya gange kuba ndabuuza mukubiza yaani omukubiriza nze David Mwongerere nze mukubiza wa leero omujjuvu munange kaliiwo mukubiriza bwetukula ebbanga lyonna naani akunyiriza manye mukuwa omukisa nyanjule omuntu wamuganiriza nabeeka kwogerako mu bayibuli mulungi abalumireko okwo banaebamutuka omusago omuntu akusosokimirako katuuti bandese kyangu esobi njakutereza mpolampola ofiisi yamuja mu ofiisi eyo era wako ekifo kyonna banaye watukuze kukwasi omuntuzalaabalagira ekyamukibirangulagamba atufaayo etukwata mpolampola naye omusajja abere kubinika akyekikeeremu kale mukyala wange nambiragamba atufaayo mpolampola emutambwamituba amusobolagamba olubusobola amakakola kitabo era nja kumuyitawo mpolampola oyogezesomandayo nsonyiwe ndakiriza mpolampola kubaamukisa webale nnyo omukubiriza ssebo bannanga abooluganda webale nnyo tujja ku mukolo gwaffe guno gw'abaami tusanyuse nnyo 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 okubalaba buli woolaba omwami anyiridde omanya nti emabega waliyo omukyala w'amaanyi bannaaye abakyala tusanyuse okubalaba mwebale kujja n'abaami bammwe era mwebale kunyiriza abaami bammwe guno omukolo olwaleero omulimu gwa taata gukyuse so much nze nabadde njogera ne mukulu wange oyo mukulu wange edda tebagendanga kusala bulira bw'abaana naye kati omulimu gwa taata gufuuse so complicated nti tutandise abaana tebazaalira ddala okuba mu leba ward okutuusiza ddala wetubakuza n'olwekyo twebaza mwenna bataata abali wano olw'omulimu omulungi omukola mu baana baffe mwebali nnyo tubategekedde tufumbye mujja kuva wano mujja kulya mujja kunywa mujja kusimbisa bigere naye omulimu gw'okubaliisa tegubadde mutene gubadde kwabamu bonna bamulaba mu makanzu ne mu masuuti ne mu masaati basonze ssente era nze beebaza nnyo weebaza tino bakoze buli kirungi bwe tuva wano tugenda mu hoole ennene tubategekedde waliwo disco tugenda n'okusala keeke n'ebyokunywa gyebyo n'olwekyo tewavaawo omuntu agenda enjala olunaku lwaleero abaana temubatwala enjala kubanga mulina okukola enkya baleke batwale okulya emmere mulyoke mugende tubaaniriza nnyo bannaye mwebale nnyo mwebale ddala era sebo omwami mugero reverend tusanyusa okukulaba
bw'onooba osobodde twandagadde okulya naawe ekyeggulo n'olwekyo Rebeka mulekere awo munoolwaleero ojja kulya naffe ekyeggulo mwayongerwa olaba otya Mukama yebaza bannaye nsanyusa olina obalaba Mukama abeere nammwe. Tweyanziza nnyo bannaffe abavudde waggulu omukubiriza ssebo ofunye 10 ku 100 era bano bonna beera emabegawo kuba experience tulina nyingi, tulina mwayopulwa mukyala mukiibi ate ne wasolayo akanamba kalina ssebo okoze bulungi mpozi nga tetunaba kumaliriza kusaba kwaffe kambajukize nti zaawedde atuuse zawedde mumumanyi ate leero zawedde yatumibwa omukubiriza nti vikas awedde naye tulina omukubiriza waffe wedde yajja wanamutuma zawedde kati kusaana ejja tugenda ku biiki tulya fishi naye tugenda kuvaamu ku ssaawa emu n'ekitundu tiketi eri ku paundi 2 abakulu abato abatasusa myaka 12 paundi 10 sente zo zibikanga ennyingi naye chachi n'okumakya n'ey'olweggulo zituyambye okuvujjirira subsidies okuvujjirira kubanga Ukraine mumanyi yaleeta obuzi buli kintu kyonna Ukraine kintu kyonna Ukraine mafuta wadde ebbalo y'amafuta eri cheaper than it was 5 years ago naye yo esigadde kakati bannange bwe muba muli abantu 5 mufukola discount ziba paundi 9 mundabe oba mulabe mwami Kibuuka mwewandiise olwaleero oba tugenda Portsmouth tugenda Portsmouth tujjagana ne viika waffe okumakya Reverend James wajja kubeerayo Muchomo wajja kubeerayo okwepena Kidoobya mumanyi mama Kalungi bali munayoga abaka omupiira saagala banyumiza wajja kubeerayo n'empaka z'okutambuza eggi ku kijiiko naalongo Silivia agenda ozikulira ne kutiya okuddukira mu kutiya mwami Sekitwa yagenda okubanga akulira omuzannyo ogwo kwekutiya ate mwami Ssemamba ali ku mupiira ate mwami Kazibwe ngiro emisinde kakati bannange begayidde nnyo temusubwa mufuba nga mumpadde amannya flyer eno etambula ku WhatsApp mukugikozese mugereze ssente zigende ku church account tusobole okubuukinga olunaku Mukama abawe nnyo omukisa kati nsumba y'abazadde tuwa omukisa katugolokoke tuyimba oluyimba osembayo 335